Ebikumi n'ebikumi by'abakkiriza byeye mu masinzizo ag'enjawulo okusigibwa evvu nga batandika ennaku z'ekisiibo 40. Mu mmisa ebadde Eklezia St. Joseph Bali ku ddembe esangibwa mu Kisenyi ng'ekulembeddwamu Ssaabasumba essaza ekkulu erya Kampala Dr. Cyprian Kizito Lwanga, abantu bangi basigiddwa evvu era ne basabibwa okwegayirira Mukama. Ssaabasumba Dr. Cyprian Kizito Lwanga asabye abantu bonna okweyisa obulungi basobole okuzuukira wamu ne Kristo naddala nga baleka amayisa amabi. Katonda bwe yatutonda obeere nga wasomako batasomako yatuteekamu omutima yateekamu n'omwoyo. Bw'okola ekikyamu era kirabika ku mutima gw'otuli. Okusinza ku Ssaabasumba eno y'engeri yokka abakkiriza gye basobola okusiiba nga bwe beegayirira liiso ddene. Tufube okwegayirira ennyo. Munaakikola? Mwebale. Ekyokubiri kwe kwebonereza okuyamba abali mu bwetaavu. Olwaleero abakatuliki mu nsi yonna abasusiza emyaka 15 lwe batandise ekisibo ekimanyiddwa nga kalima era nga kitandika na kusigibwa kwa vvu eriva mu nsansa ezinyenyezebwa ku lunaku lw'amatabi. Kati omulimu gusigalidde eri abakkiriza okulaba nga batuukiriza ebibabuuliriddwa okulaba nga bezza obujja mu kiseera kino ekitukuvu. Shamim Batalwo, WBS TV, Kampala.